Inga bwe abasuubiza nti byonna binabeera ku mukolo ffe tweyamu okubeera nga teffe aba Clarity Sosa tukutuusako information yonna yonna ebeera ebadde ku celebrities b'omukwano omukolo gwe twagambye tugenda kubeera gye kuli ku Sosa tubikutuuseko byonna ebyabaddeyo gw'omukolo ebyaddala omwami Bindeba yatulaza ssente omukulu yatulaza amaanyi omwana Precious Remy yawadde ba it will end in tears level nga bw'olaba mu bimpimpi njagala nkuwa briefly kwebyo ebyabaddeyo ku omugole yakyusizza engoye eziwera ekyakasimbi engeri gye kyabaddewo ebintu by'okubeera ng'akyusa engoye tebyabadde bizibu naye nga buli lugoye lwe yabadde akyusa mukwano we just have to appreciate tugambe nti mbutuufu eryambazza omugole shikyoza ebyo byennyini ebinanyumira omugole omusajja omulimu gukola ssente wa mukyala we ssente omukazi omulimu gwe kukufaako bannaye ng'ompa ssente nkufiirako nakulya ssente zo okitegedde bulungi kubanga olina okuzikola ozimpe tuzirye tuzinyumire then nze nkuwekeya mukwano wamize ku malusu wasiza ku muwaka nkukolera ki nkuweweteko wa ebyo kati tugenda tandika ku sayidi eno omukyala abamukozeko enviri ye mukulu w'ennaku zino eyeegulidde erinnya mu kubeera ng'ate alongosa enviri z'abantu Ryan Hairs ye yakoze omukolo era nga buli bw'olaba akaviri k'omugole bwe yafulumye mukwano ye yabadde akola ki ye yabadde akalimu eyakoze makeup wa just on point ennyambala yo saagala kubeera ng'ate nkikyusa abantu ab'enjawulo mukwano babeereddewo mukwano gwabwe Ray abayimbi ab'enjawulo bwe ntandika omenya amanya tojja na kukikkiriza Ray omukyala bwe twogera ku kintu ky'okuwaana omwami we ku ky'okwagala omwami we ku ky'okulumya abantu abatayagaliza yabeera na mwami we yakitwalira ku leve endala era ku mukolo guno yakisusiza bannange yajjanjawaza shuli yanyumiddwa olunaku lwe lubeera lumuloka era omukyala Ray yalutute ku level endala Baby Prince naye yabaddewo nnyo ku mabbali ga mami abantu ab'enjawulo bwe ntandika okumenya amanya omukyala Fifi the Queen waliwo ababadde bambuuza nti nga tetumulabye ku mukolo tasobola kubeera nga yabuzeewo ye omukyala yeyo golaba mu mushanana ne kakamizo aka white ye mukyala oyo Fifi the Queen ye kennyini yabaddewo nnyo okuwerekerako mukwano gwe munnange bwe ntandika omenya amanya g'aba celebrities nkugambye omukolo kaadi yabaddemu yokka nga bakuwa kaadi emu ebeerako linnya lyo lyokka tokkirizibwa kujja mbw ate ffe tuli ba Clarity family mbw ate katukole gwe kennyini Miss Clarity tuukayo buli muntu eyabadde ku kaadi yabadde eyita omuntu omu abaana bo nga bo tebakkiriziddwa ku mukolo twabagambye abaana tebakkiriza ku mukolo tebabadde tebalina genda olw'ensonga ebintu bino byabadde byakujjanjawaza nnyo omukyala Florence Nampija Vivian Tendo bonna abantu bangi nnyo twabalabyeyo bonna bano bwe babadde nga bawolekedde ku mukolo okumanya nga balaze omukwano eri omukyala Precious Remy tuwalabye omukyala Vivian Tendo mugomesi omukyala Florence Nampija mugomesi munne nga baze kuwerekerako ku mukyala Precious Remy yebe bamu kwabo ababadde kumpi n'omugole be bamu kwabo beno betugamba nti tuba tubuuza mugole be tulina okubuuza ababadde babuuza ku Gabi ntaate kiri obvious ye nfe wa mukyala Remy era munnange ye yabaddewo mu ky'okuyimba omugole yenga ye omuntu bannaye buli kyebadde ku mukolo she was just amused by everything abantu ab'enjawulo babaddewo bamusupportinze nnyo ba celebrities abayimbi ab'enjawulo bonna ne betwabadde tetusuubira omukolo gwasitudde abanene ab'enjawulo omukulu Bindeba Raymond mukwano yalabiseeko nga ali awo mu suuti oba giyite kooti eya blue n'ekanzu nga nekanekanye omukyala Precious Remy kimu bibiri nga bwamukwatako namugaa mukwano olaba olunaku we tulutuuse kuba naye abali bawoza it will end in tears nate tumaza ne tubaswaza decoration yabadde mulungi nnyo if we talk about decorating the place buli kimu kyabadde just good everything was just on point omukyala ono yakoze omukolo newankubadde abantu tetwabadde bangi nnyo naye omukolo gwabadde just ku point buli kimu kyabadde kirungi ngambye dress code yo sagala kubeera nga ate njiddamu naye ng'ekyekyo ntegeka whoever designed guno omukolo yabadde amanyi bulungi kyakola ababadde okumpi n'omukyala Precious Remy bo bagambye esanyu lyagize omuta kubanga olwo olunaku si buli omuntu alutuuka kate yali yatusuubiza dda n'agamba nti nze we naatuuka ku lunaku olwo ekintu ekyo ajja kukijjanjawaza nnyo munnange olunaku lwali lwakuna abasinga we twafuna
twafuna kadzi zaffe era nga buli muntu ow'enjawulo wafunanga kadi ng'ekuyitabuwamu ekyo nakyogedde muntu omwamu ye yabadde ayitibwa munange abamuwerekeddeko abantu abaspark tv twabaliddeko ddala twalabye ku mukyala Ruth Kalibala Bwanika nga naye waali nnyo twalabye ku mukulu Kasuku kukuweza banga TV ez'enjawulo zaasiriseyo abantu baabwe mikwano gya Remy babadde bayitiddwa bannamawulire babadde bati nnyo ekintu ekyabadde kyakubeera nga ate ebintu bifuluma mu ngeri gye bitalina kufulumamu bannamawulire babadde batini ddala era bo bokka ababadde bakkiriziddwa be basobodde okubeera nga ate kye bayitibwa abo bokka be yeesiga kitwale bwotyo naye nga naffe tuli glad ogamba nti ffe nga baffe aba Clarity family naffe twabadde abamu ku abo be bayise omukwano ogwabadde mungi nnyo era nga buli alaba ku mbutuufu ku mwami Raymond ne mukyala Precious Remy ebintu bino nga si byakaka omukwano gwo gwa ddala omukulu bindeeba nkiddamu eyatulaze ssente omukulu yalaze amaanyi Range Rovers eziwera za parkings omukulu mwe yalabikidde teyajjidde mu mmotoka Makex bololowolo nedda omukulu yajjidde mu Range Rover gye yajjidde munnange abayimbi ab'enjawulo bo mukyala Carol Nantongo twamulabyeko ng'ayimba ng'asanyuka ng'agamba omukwano gwange kansoole ki kambeere nga muwerekerako munnange omukulu bindeeba yakoledde ddala tumwebaza okubeera nga ate munnaye yasazeewo nataswaza mukyala Precious Remy kubanga omukwano gwalina gyali gw'omuyitirivu ddala abakulu aba Sharif photography be babadde ku bifaananyi mu bumpimpi buli kimu kyagenze nga bwe twabadde tukisuubira omukolo gwabadde mulungi nnyo and we say nga ffe aba Clarity family congratulations to you Precious Remy congratulations to omukulu bindeeba Raymond omukolo birthday bwe gutyo gwabadde bwe bityo byatambudde naye nga tugamba congratulations to you once again.